Lwaki wanimbye nyabo? Afande. Acho badde otujjayo wansi. Eggulire liri eri wansi otulese eno tulye obundazi n'aba Red Cross. Tebalina mmere minisita. Kwata ngoyo mutayizaawo namubuuza Tewajja kukola. Abatana bakola bakiri wansi. Afande kati nga avuddeyo. Tebajja kukola twagala gwe. Kaakati afande. Aha. Kaakati afande. Kaakati ekiriwo. Ebibuuzo byonna gye mwagala. Kaakati sayidi eri. Tuula afande ojja kkoowa. Oyinza okuyimuka n'ogenda. Buli omu asindika ekibuuzo kye naye kasooke mbuuze ebyange. Afande mbadde sayidi eri. Waliyo abatuuze abali sayidi eyo. Abali sayidi eri. Ewali daamu amazzi gye gabadde gakuŋŋaanira agava mu kasasiro ono. Eyo naye wabaddeyo disaster era y'emu. Abatuuze abali sayidi eyo. Abatuuze abali sayidi eyo bagamba tewali emirambo nagyo mingi eri naye tewaliyo bayamba. Webale okumpa amawulire ago. Ngenda kutuusa eri abakama bange balabe anti batwalayo ki greda n'abantu abalala sayidi eyo. So afande nga bw'olabamu guno omulimu okusinziira wano ndabye amaanyi mangi nnyo ge mutaddewo. Kuba wasinze wabadde amaka amangi agasinga obungi. Osuubira omulimu guno. Naye n'eri babadde plan yaffe gye tulina. Tumalirize wano. Mukwateko eri sayidi. Okay. So okusinziira ku mulimu oguli wano nga bw'olaba. Kuba bange mulina sima mpaka eri. Okusinziira nga bw'olaba leero mwakajjayo emirambo 4. Ojjo mwajjayo 10. Jjo twajjayo 14. Leero 4. 18 zonna wagati. Olowooza omulimu tegukendedde mu ate leero? Omulimu tutandika butandisi. Tutandika butandisi. Tumanya nti tugenda kubeera wano kumala okusuka ne wiiki. Tujja kubeera wano nga tulaba nti tujjayo emirambo ekyaliwo wansi. Tetugenda kuvaawo wano paka tutuuse ku mulambo esembayo ng'abantu bagamba nti kati bawedde. Buli omu afunye owuwe. Awo tujja yoka tukole ki tuveewo wano. Abali eri abakaaba nti tebannafuna bantu babeere bagumu. Oba omanya nti tunaba kufuna omuntu wo oba tetunaba okutuusa ku muntu wo mubeere bakakamu. Temutya tumweralikirira anti omulimu gugenda kukoma leero oba enkya nedda. Ffe tuli wano paka nga tumanya nti paka ng'oli atugambye oba omuntu atugambye oba LC1 oba abantu ba wano batugamba nti kati tebakyaliyo ki muntu yena wansi. Awo yoka tukole ki tusituke ebyaffe tuddeyo mu barracks tutandika okukuma abantu. Afande ndabyeko ennyumba ezimenyeddwa obumenywa emmotoka bisobole okufuna we biyita. Abantu abo mugenda bakompensating oba mufunye mubateeka? Ojja kubuuza okubateeka. Waliwo tent Red Cross ne office ya Prime Minister yetaddewo wali ku Kiteezi Church of Uganda Primary School. Abantu abo bonna abakoseddwa n'abo gye bamenyedde ennyumba zaabwe n'abo tetunaba kubatuukirira oba okutuuka mu kifo. Waliwo abantu nawe olaba eyo ng'eyo. Bale tubasabye mu buwombeefu bagende mu tent nga banoonya okugenda. Kubanga Red Cross office ya Prime Minister bagenda kubawa tent, emmere, amazzi n'ebyokwebika. Kalaata afande tubadde twongerako ne kansala atwala ekitundu kino. Agambye nti ekintu ekyo nga bwe kyabunduse beeraliikirivu nti kyavuddeko paati endala yandiddamu neeyiika. Naye amayumba gano okusaba abantu mu buwombeefu bave mu mayumba. Obwedda kye muliko wano mwagala basooke baveemu bagende bafune awalala eri safe. Naye mu kiseera kino tent eri wali waggulu. Atalina wadda asooka adde mu tent. Kubanga buli kintu egenda kubeerayo. Mmere biki medical facilities obujjanjabi obukuumi
kati tewali okutya. Waliwo essuubi lya kasasiro neno okuggyiwaawo mu kitundu kino. Badde nsaba obuze Minisita wadde si minisita aba KCCA nga Lord Mayor ne ttiimu ye ne executive director muyinza okubabuuza ebibuuzo ebyo. Badde nsaba busabi mu buwombeefu. wali alina ekibuuzo eyo kyagala okubuuza afande kye simubuuzizza. Afande kyenandyagadde okumanya abantu bano baali balabuddwako before ng'ensonga eno tennabaawo kubanga ng'abakulembeze oba nga city council bandibadde nga bategeera oba nga bamanya dangers nga tezinnaba kubeera nga zeraputinga mu kitundu. Eyo ekibuuzo ekyo nange badde nsaba mu buwonveefu obuuze aba KCCA kubanga it is their responsibility. Wadde bintu biri wano mu Wakiso district naye it is their facility oba their property. Kati buuza KCCA. Wali alina ekibuuzo omulala? Ababali mu ttenti banga kiri bagenda omumala waawo omubatadde mu ttenti waliwo egeze eddala oba bagenda kukumira mu ttenti banga lyabwe lyonna. Eyo eringa temporary relocation okubeera mu kiseera. Mu kiseera oba omuntu afunyewo okugenda ajja kuva mu tenti oba alaba nti mbeera si nnungi ayagala kuliira ebintu ate tosobola mu tenti ngawo onoonya okugenda. So byebyo ndowooza byebyo teri munnamawulire yemulugunya. Kale mugende. Afande Onyango ndowooza bannamawulire kitubadde twagala okutuusa eri abantu akituusizza.